My name is Bitabudde. Mudakiika emu ne seconds ntono nnyo akatambi ke tutandise nako mukwano gwange ke kabadde kagezaako okubanga kafunzafunza embeera gye tukereddemu wali ku Butambala Chief Magistrates Court olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 28 April omwaka 2026 oluvannyuma lw'okubeera nti Honorable Muwanga Kivumbi abadde yasembayo okubanga aleetebwa mu kooti zaali ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna omwaka 2026 nabwe kityo abantu be babadde beesunga okubeera nti babeerawo mu kooti okulaba kiki ekibadde kigenda okubanga kiva eri omulamuzi wabula gye bikidde nga bannamateeka ba Honorable Muwanga Kivumbi beesooza mukadde kamu n'okubeera nga beecwana olw'embeera ebatuusiddwako olunaku olwaleero. And they assured the nation that today, come what may, you recall, we were all here, come what may, they will come with the papers, they will come with the evidence, they will be able to commit the accused persons to trial. You've seen even the expression of the magistrate here. We hope this time around they will comply with this directive. Because what they are doing amounts to abuse of office. The DPP has abused the office. The agents of the DPP has also abused the office. So we cannot continue countenancing in this abuse of office. So what we are going to do, if they don't comply with the court order, we shall also be compelled to take further stern actions against this kind of persecution. It's important because we are tired of also coming here day in, day out, adjournment after an adjournment. Ebyo tubikoye. Issue eryemu nti mwagamba nti mugenda kujja wano muleeteze bayita committee papers, muleete obujulizi. Kisinza okubanga kireeta tagali olunaku olwaleero ne kireeta ne Honorable Olukwago okubeera nga yeecwana kyekyokubeera nti oludda oluwaabi oba oludda lwa gavumenti lwali lwasuubiza okulaba nti olunaku olwaleero bajja ne committee papers era nga committee papers ze zivuddeko akabaati oba empapula ezirina okuleetebwa oludda oluwaabi nga zikomerera n'okwongera okulaga bano nti ddala bazza omusango nabwe kityo omulamuzi asobole okuba nti empapula zino aziyisaamu omusango guve mu kooti y'e Butambala gusobole okuba nga gutwalibwa mu kooti eyawaggulu bagiyite high court wabula gye bikidde olunaku olwaleero ng'abakulu ab'oludda oluwaabi just bazze na mikono mikalu era Lord Mayor Elias Lukwago agambye nti kale abasajja bano baatusuubiza ne sekusuubiza yenna nti empapula bajja kubanga bajja nazo bajje n'obujulizi bwonna wabula ate bagenze okubanga batuuka
nga tebalina kye balina. Wano Elias Lukwago agambye nti agambye nti DPP wamu ne office ye bongedde okubanga balaga nti oba office bagiyisizaamu olugaayu. That is the DPP. Saabawaabi omanyi waliwo saabawolereza wa gavumenti attorney general kadale ne wabaawo ne DPP. We came to court today with the hope that the state is going to commit this matter to the High Court so we can then pursue bail, because this Magistrates Court cannot grant bail for capital offences. It can only be the High Court. So we thought now we're going to the High Court and then we pursue bail from there. But you can clearly see the person representing the state has come and she's saying, I don't have the file. It was taken because of a complaint. Somebody's handling it. And so we're wondering, why did you even come to court? Because you don't have the file. So what matter has brought you this morning? It's very unfortunate. Our hope, and the office of the DPP has got a new team leader there. We hope he can take interest in this matter and call his team to order. You know, when somebody's coming to court to represent the state, come ready. Don't come and say, I don't have the file, I don't know where it is, I don't know what's happening. So why have you come to court over a serious matter like this? But as we have kept emphasizing, this is not a legal issue. This is politics at play. But our hope is that the office of the DPP will streamline their office so that they don't look shabby. For today, they have looked extremely shabby. Ekigenda maaso tukimanyi. Ekigenda maaso kirabibwa n'ayonka. Nti tebalina bujulizi. Tebalina bajulizi. Ambo bya leader of opposition Joel Ssenyonyi naye nga si musanyufu n'akamu. Joel Ssenyonyi agambye nti bazze n'essuubi ery'amaanyi mu kkooti olunaku olwaleero nga bakimanyi bulungi nti state prosecutor ajja kubeera nga aleeta empapula na buli kimu kyonna ekyetaagisa okulaba nti basobola okuggyawo awo Honorable Muwanga Kivumbi mu kkooti bamutwale mu kkooti esobola erina obuyinza okubeera nti ewa Honorable Muwanga Kivumbi bail wabula ate bamaliriza nga state azze emikono mikalu nga ne file tagiina. State abagambye nti file yabadde esanctioningiddwa ng'etwaliddwa oba okuddayo ku side ya office ya DPP. Kati Joel Ssenyonyi waabuuliza nti kati state kiki ekimuleese ne mu kkooti nga talina file ate ng'akimanyi bulungi nti abantu bonna baavudde waka okujja ku lw'omusango guno nga file yeebaleese. Era Joel Ssenyonyi amaliriza ng'agambye nti office ya DPP balabise bubi nnyo akozesezza ekigambo ekimanyiddwa nga shabe. Kati nno omukwano gwange ebibadde mu kkooti olunaku olwaleero gye tukidde nga Honorable Muwanga Kivumbi omulamuzi omukulu owa kkooti esookerwako e Butambala awadde bannamateeka ba gavumenti sabbiiti 2 okuwaayo empapula ezisindika omubaka Muwanga Kivumbi ne banne mu kkooti enkulu emisango gyabwe gisobole okuba nga giwulirwa. Nsalesalo ono nno aggwako ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogujja Honorable Muwanga Kivumbi ne banne bwe bavunaanibwa emisango egiwerako omuli n'egy'obutujju lwe basuubira okubeera nti bajja kukomezebwawo mu kkooti omwezi gwa Maayi. Kati nno olunaku olwaleero essuubi lyonna eribaddewo okubeera nti committee papers zireetebwa na buli kimu kimaliriza nga state oba owa state azirinyemu eggere bw'ataleese empapula ntuufu zibadde zeetaagisa ku sayidi eyo. Kati n'ebya Honorable Muwanga Kivumbi nga tubitadde ebbali asitera bwe tweyongera nga tutunudde ku sayidi eya kkooti omukulu amanyiddwa nga Christopher Okello Onyum mumanyi bulungi ajjukirwa oba ateeberezebwa wabula nga kati tekikyali kuteeberezebwa okusinziira ku cross examination zonna ezibaddewo mu kkooti na byonna nga bwe bizze bitunuulirwa. Omukulu Christopher Okello Onyum Eyatta abaana wali eggaba abana ku ssomero munnanga olunaku olw'eggulo kkooti yandiba nti yamaze okukola oba okuteekateeka olunaku lwegenda okujja okukola okusalawo okusembayo era nga lwe lunaku olw'okwesa enkya ng'ennaku z'omwezi 3 Apuli omwaka
2026. Eggwanga lyonna na buli muntu yenna abadde agoberera omusango guno alindiridde kulaba Okello Christopher Onyum kooti kiki kyegenda okubanga emusalira. Wabula munnamateeka wa Christopher Okello Onyum lawyer amanyiddwa nga Richard Kumbuga yavuddeyo n'agamba nti singa basalira yayogedde no maaso g'omulamuzi n'agamba nti singa basalira Christopher Okello Onyum omusango kijja kuteekawo precedent embi. He said he argued that such a filing will set a dangerous precedent for the legal profession and for families caring for children with mental illnesses. Omukulu lawyer wa Christopher Okello Onyum amanyiddwa nga Richard Kumbuga agamba nti singa banaasalira Christopher Okello Onyum omusango nti gumusinga ogw'okutta abaana kijja kuba kitaddewo ekifaananyi ekibi eri abazadde bonna abaazaala abaana abalina obulemu ku bwongo oba abazadde abalina abaana abalina obulwadde oba abatawaanyizibwa n'obulwadde obw'obwongo oba obw'omutwe. Mu layini eyo ye yandibadde nga tugite okusaba kwe okusembayo munnabateeka wa Christopher Okello Onyum. I think let us have this here in a bit. The findings of the above are a suggestive of a mental condition with psychotic episodes or psychotic episodes. This is his recommendation. Further, mental assessment is necessary since no medical document were available to me and he was the only source of information. My Lord, as I started the submission that prosecution must prove its case beyond reasonable doubt. This being the exhibit of prosecution, and they chose to ignore further inquiries about the same. I pray that this court holds that inquiries were complete as to the mental illness. Sorry, they chose to do what? To ignore the recommendation of their own witness. And that is defense lawyer Richard Kumbuga submitting that a guilty verdict against the accused Christopher Okello Onyum would amount to a miscarriage of justice. At the same time, defense lawyer Richard Kumbuga arguing that such a finding would get a dangerous precedent for the legal profession and for families caring for children with mental illnesses. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709
787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.